Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe nketta mu bizinga. Bwe twafundikirira ekitundu kyaffe ekyayita, nali mmaze okubeera nga mbagulirwako omuntu gwe saasobola kumanya, era bwe ntyo ne mbeera nga nali mmaze okugatta okulabula okwo ku bigambo ebyali binzibiddwako Akito mu butamiivu bwe, era bye nali nsoose okubeera nga sibissaako nnyo mulaka, naye oluvannyuma lw'okulabulwa kuno ne mbeera nga naggyamu obuti bungi. Nga nkyatetenkanya eky'okuzzaako mu kaseera ako, waliwo ennyonyi eyagwa ku kisaawe nga terabudde ku kujja kwayo, era bw'etyo n'ebeera nga yavaamu abasirikale abaayitawo busimbalala paka mu ofiisi ya Mejja. Eno nno nasobola okukizuula oluvannyumako nti yali nnyonyi y'abakessi Abajapaani olw'obubonero bwe yali etimbaganye obw'eŋŋumba z'abafu n'okubeera nga yali ntwakaavu. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokuna eky'essuula nsimba ekigere mu yugoyugo. Nalengera mu ofiisi ya Mejja nga bonna abalimu bajagaladde, boogera bayanza engalo era nga bwe bakasuka emikono waggulu ate n'oluusi okusuuliza eriiso gye nnali. Nange nga neefaanaganya nga atabalaba wadde okufa ku bye baaliko. Kapitaani Akito yayitibwa Embuga era nga bamaze okwegeraganya naye okumala akabanga, yawamatukayo ng'ajja amatama gamwesinda era asasikidde n'agazingo ge agapapula n'agatabo ge yali awambaatidde mu nkwawa. Yansanga ndagira basajja kujjuza nnyonyi eyali okumpi n'ey'abakessi amafuta. Namubuuza abantu abaali bajjidde mu nnyonyi eyali ejjudde amatiribona g'obufaananyi bwe nali sirabangako, era ne neekamwana nga bwe neekajanga olwa bo obutatuukiriza nkola ya bulijjo n'olw'okukaliga omuguunwa gw'embwa mu nnyonyi eyo ate ne batatulabula. Akito yankemekkereza obanga ddala nali siwuliranga ku nnyonyi eyo n'ebigifaako. Neefanaaniriza nga awammanta mu birowoozo n'oluvannyuma nakunkumula omutwe. Kino kyalinga ekyawanula emmeeme ye, kubanga yamwenya nnyo era ng'agenda nkubakuba ku kibegaabega yantwala ne tutuula ku kisiki. Yantegeeza ng'ennyonyi eyo bwe yali ey'abatwazi b'amawulire eri buli waali amagye g'Abajapaani. Ng'asekaaseka yasowola mu gusawo agapapula n'andaga ebifaananyi by'olutalo njolo bye baali baleese. Biba biri kumpi ddala n'okuggwaayo, nakukunulayo ekimu ekyantunduzza emmeeme era ne kiŋŋanzika n'emiteteme mu kyenyi olw'encukwe. Kyali kifaananyi ekyatukubibwa omuntu nga twambadde ng'Abawarabu. Nteekwa okuba nga neesisiwalamu kubanga Akito yambuuza nga nguya yeewogguusa ki kye mbadde. Simanyi oba namuddamu naye nzijukira nga namulaba nga yekkaanya ekifaananyi ate nga bwanzibirira oluuso mpozzi nga ngeraageranya n'ekifaananyi kyange. Ng'amaze okunketta yaddayo mu ofiisi. Nalengera nga bonna bamwetaliiridde batunuulira ekintu kye yali akutte nga n'abalala bali ku bunkenke. Yali ankubye amabega naye nalaba ng'amenyeza omutwe n'okukooneza ekinkumu ku kibegaabega ku ludda gye nnali ate banne ne basuulizaayo oluuso. Mu kaseera akaddirira nakozesa ekiwuduwudu emirimu gye nnali nsuubirwa okukola naye ng'emmeeme ewankawanka, ebulubuuta era etetenkanya ekyokukola. Newankubadde ng'ebintu byonna kungulu byali birabika ng'ebiritereere, naye nga nze mmanyi nti akasiriikiriro ako kaali kiguumaaza era ddala busa bwa mbogo. Nali nkyasibwa kasiiso era nawulira nga muli nga nnunzibwa nkuumisibwa maaso. Ng'omuleeganjuba gwekulungudde enfunda nga bbiri, luva okwaya nnya zaatuuka nga zikubyeko kawe w'abajaasi. Meeja ne banne baafubutuka mu ofiisi era ne galuva okwaya amalala gagguka nga gonna gakoomekeddwa era gafuuye abasibira mu bbwa. Abagabi b'abajaasi beewaga nga balaga awaali Meeja n'abakessi. Waaliwo okuteesa
Nalaba ng'abajaasi balagirwa okuva ku mmotoka naye ate nga kutemya kikkoowe nga bazzibwako dda. Gye baali nali nkubyeyo mabega naye nga byonna mbirabira ku lubaati lw'ennyonyi eyandi mu maaso gye nali neefanaaniriza okubaako kye nnuŋŋamya. Abajaasi baagabwa ebikwekweto era nalaba nga batandika okusimbwa amatalaggatalagga mu lunyiriri ku nkingizi z'ekisaawe. Nategeera nga baali baagala kukyetooloola nange nzingirwemu. Kano ke kaali akaseera okwebbiramu. Nasoboya nga bwe ŋŋenda neebooleza mu nnyonyi ndaga ku ludda eyali ekibira. Emmotoka yatandika okusooyooya nga bw'esuuliza bw'etaliza abajaasi ate ng'eraga ku ludda gye nali ndaga. Endala nayo yatandika okukola kye kimu ng'eraga ku ludda olulala. Nalaba ng'omwaganya we nali ntegese okuyita gugenda gukeewa era nga tewaayite kabanga nga tegunnakunira. Natandika okuweta ku nkokola, mpozzi bannengedde. Eŋŋombe zaanyanyagira era waaliwo omuvuyo n'akavvunkano anti ng'abajaasi abasinga tebamanyi ddala kye basuubirwa kukola. Nawulira nga mmejja abwatuka ezikanga nti, "Muteebe oyo atinattina!" Abajaasi baawoggana nti, "Yoo!" ne badduka nga banjolekedde. Nange nateeka essira ku kudduka nga bwe ŋŋenda neewogoma mu nnyonyi nkutta ekibundu kyange kiruwandula masasi ate nga nnyugunya bubbomu muzimu ku nnyonyi ze nayitanga mu kirenge. Okusooka nali mbalemesezza okuteeba olw'okubakubira ekimooni mu nnyonyi ate nga batya okuziteeba. Naye oluvannyuma abajaasi abaali ku ludda olwa kkono kumpi ne we nnali ow'okubandira baayimirira ne banteega bandasize mu muwaatwa ogwali wakati w'ennyonyi. Bwe mba njerula nti nimbeekanga. Naddako ekyennyuma kasirikittu. Amasasi ag'omuzindo gaakubwa erimu ne lintikkulako entasomaa yange ku w'emisindi n'eddala ne liyita mu nsawo y'ekizibaawo. Nali sikyayinza kukuba nkyukira kubanga ng'eriyo ogubenja gw'abajaasi abampondera ate nga n'abalala abaali ku ddyo bagezezzaako bansaliriza ebuvanjuba eyali ekibira era nga bonna bawoggana nnyo. Neesuula wansi ne neekulungula mpite mu nnawookeera w'omuwaatwa. Abajaasi abandi ku kkono nga balabye ekyo baagugumuka ne badduka bajje bannumbe. Nga ntuuse ku nnyonyi ey'erudda neewogoma mu mupiira gwayo era ne mboolekeza omudumu gw'ekibundu kye nalina ne mbasasirira amasasi ag'abayunja obutooke. Abamu abaava ku ddyo ng'olwo beekiiseemu katono ebuvanjuba kyenava nkyusa ekibundu nabo ate ne mbawulugunyaamu amasasi ag'abanojjulamu emiruli. Bonna beesasa era natandika okunyaamanyama. Omujaasi omu eyali awonyeewo ku abo abandi ku kkono nga n'emmundu kasooka emusuuzibwa byeya yabuuka ng'ava emabega ngwe mu bulago amputtula eriggo n'ekifuba kiŋŋunduke oba kabe kasinga enkalirewo. Bwe namulabira mu ndabirwamu y'ennyonyi ng'abuuse ne neeweta ne nfutubbala. Nga nguddeko namukwata ne muyisa ku mutwe ne mutujja ekigwo kya bugazi ne mukomerera essasi mu mutwe n'asamba. Mba neeyerula nva mu mbiriizi z'emu ku nnyonyi, omujaasi omulala n'agalula ekitala akimbalinge. Neesikawo n'akwasa bbanga. Namufuntula ekkonde liva omwange ne limutandagira ennume y'ekigwo ssemago. Namusekulako ekitala ne musogga. Natebaateba neeyuna omwaganya gwange. Omujaasi omu yandabuukirira n'atala gye nali ndaga ntaayize. Naseka ku mitala gy'ekibundu kyange. Kyerema tekyayanukula mpozzi amasasi gaali gakiweddemu. Mu kaseera ke kamu oli yakiteeba ne kimpuluka mu ngalo ne kigwa eri. Neekwata mu kifuba era nga neeweseemu nakampola ne nfukamira ku vviivi erimu era nga bwe nsulise n'omutwe ng'ateebeddwa. Omujaasi eyali yeezinze mu kkubo lyange yawanga ekitala n'akaada ng'ajja gye ndi.
Nga ntuuseeko okumpi ddala nasikula akabundu mu kikondoolo ne mmuteeba. Olwagwa ne nzuluka za mbwa ne yonna akafo omwali akati kange. Nga nkasemberedde nakasuka akabundu mu maaso gye ndaga emabega w'olukomera. Ampuliriza omulungi. Nzikiriza tujja kufundikirira wano olwaleero. Bwe tujja okusinziira twongere okumanya biki ebyaddirira. Akuume atakumira mpeera.